kadama ekinkozesanga kadama kubanga nakowo okudaga kati bwe sikole malyawa ngate nina n'obuvunanyizibwa kulanga kalogoyi nebimele bampa bya filiji lwe banyize ne bakuba kakati bwe nanywako okuddagala iwe bwonywa mbonako kuddagala ane ebintu byetaga nnyo kuddagala byetaga ng'omuntu oli nakyo ate ongambye kujjagala agabira abalwadde bwe kyekikuluma ekitegeeza nti ajja kumpa buwi bwena ekikuluma nti ajja kumpa mani okwentambulira manyo introduction otandika otya ate omaliriza otya omanyi lwaki nkakubuuzizza ekikyalo ekyo kinsingamu ku ssente kati kiyinza okudduka naye kaliko ngambye nti omuntu bw'abaamu ekirungo odduka bw'okomawo njagala dduke agezese bana akomewo muganda wange okola ekintu eki ate ontwalayo ddi ewakojja tujja kugenda kamumalirize byenkola kale naye tujja kugenda wakujja kasita mwaddinganye nze ensonga enkulu mbadde nze kubuulirira nti okendeezeeko naye we mba mwaddinganye okendeeza ki ene situdiryako makoola lero byolidde byebibyo tomanya kyana ekyanga bazinga kati kiwoba ofunye omukisa nze nayina mukwano gwange neyeekuuma simanyi abakazi bantama ne bwemuletera omukazi afaana teredededde mbusimanyi ajja kufa ekyamuntu okimanyi sijja faasi kagaali abasale kuweddu nga tanyumiddwa ku bulamu bwansi ngambala ba Francis teyanyumira ku bulamu bwansi wakiri ofiira mu muntu naye yafiira naye kagaali akagaali ekitegeeza munno aba anyumirwa omuleka n'anyumirwa yamanyi anze sibalina kutabbuka soba nga we otambula bulungi ibula kati nkulese nyumirwa kubanga okugamba nti ove ku bantu naye sagala nkono nesigala ku desire wo naye kati gwe ngende nkujje ku bantu ofiire kati desire bw'anaakumenya emitima nja kuyiga ajja kumenya omutima ogutunge akumenya otunge ojja kumanya ekyokukola watyanga ndi mwaka kojja ataakomewo yekka ekali anti omwambi mutwalayo enja kutwala balimanyi olisitedde naye omukazi wa ssente sebo wakwagalira kitegeeza wamwaka neguusa era mulimu kubanga sebampubira kale producer kankuleke ogenze enze ensonga yeeyo balimanyi tukyanyumya obadde olina kyogamba si nnyo kubanga nze ensonga mbadde njigambye nti olaba omukazi ye yakwekwatira kakati watyanga baali bazze kukolako interview yaki producer bakakolako nnyo ne bamanya ne bantimbatimba nti producer gundi bana ne bakuba amawulire gonna ku page nina akasenge mu studio alina ekitebe kye ekya kyenvu kye yeekolera omwo olumala okuyimba ng'ate bayimba anti lawe katato kimanyi nti baba bantunda yega amawulire ag'omubi gatambula ekitegeeza gwe kisigala kikukolera nnyo oba tujje tubipanga era oba olieyo nga oli abakazi ababulwadde abasajja eyo naye ngenda atandika okuyimba ngenda wa producer Ibula ankwatemu n'abeera eyo gwe gamba basoma amawulire n'awulira bagamba ono producer mwangu nnyo eri abakyala n'awulira amata kati awo ngajja akikuwa enkaaga ng'okikubira oluyimba nga kiraka okwekozaakoza nga muddamu ate muyimba oluyimba ng'okiyimbya oluyimba tekittalinnya nga bigenze mu bantu ani alinkolera newolya ettira naye liba lituusa okufa oterifaaki olwo byafa olw'abakyala gundi erinnya lye lyafa lw'abakazi ate linzi omaba basudde gayambukanga bwambusi basudde yewananga n'okwebwana mu nnyimba kati kitegeeze kokola omulimu ntuukiriza buvunaanyizibwa ganange okimanyi nti ate byonnyumiza nange olinga kyamudde ngamba ndi ku muntu omu munnange yeyagala bamukwata n'omukasikwatibwa naye olinamu akasente katono kati oba olinamu akatono katandika empozi sente zezi toyinza beera mu bakyala nga tolina sente ate oba basobola otya akanji kansooka emaliza oluyimba lwange ludi lwendiko kubanga nsubira kugenda kukola afunemu ensimbi noonya 5 kale producer ensonga yeyo naye mba mwaddinganye mpozi wasaba 5 namu 5 nawezesa 2
Lwaki sigaleta go nenga kuwa. Nagamba se tumweta. Kati producer, lwaki sireta abiri n'onkwata ka amaloboozi n'ogira ng'ogaterese. Bw'otadda nga kozesa eki. Ogampereza ku WhatsApp. Nga totadde mu. Nga sadde mna linnya lyange. Oteekamu erindi linnya lyo. Nenda sikola bintu bitayidde. Kati ojja kujja kukola amaloboozi nikuweereze ku WhatsApp. Nne kaka zigira ziwera kanyongereko njagala luyimba lulamba. Kale producer. Toyina kyakyo ngamba? Ensonga yeeyo. Mbali mwenze tunyumye. Ensonga yeeyo producer. Kale. Akuume ata 10 na mpeera. Kale. Anti kati buli kye bangamba singa buli kye bangamba nchikiriza singa sawa zintu tetukyali wa fena. Okimanyi bulungi nti Mbabazi tanjagalirako ddala newe tubeera ku kyakyo ekyo kiraba. Naye Michelle lwaki onkola bintu bye biti? Siina kyekkoze. Kkiriza nze nkubulidde amazima njagala gwe Ibra siina kye mwagaza. Omusajja akwagala nga nze ogenda mujja wa? Kati kankubulire. Nze nemala nkirowoozaako oba nembalabako nina kinonyerezaako. Nze omanyi. Naye nenkizula nti mweyagala ne Ibra. Nkubulira nenkizula nti mweyagala ne Ibra. Oba waliwo ekintu kyonna ekigenda amaaso wakati wammwe ne Ibra. Nkubulidde amazima gali nti nze ne Ibra tewali kiriwo. Tufokasinga ku kya music kyokka. Saagala kufiirwa. Nange saagala kufiirwa ekyo naawe okimanyi. Michelle buli kimu ku kyaki nkikoze. Buli bigambo bibatuogerako kimanyi bulungi kapo yaffe tebajagala abantu tebatwagala babeera batuogerera ebigambo kyennyini kyenjogerako woba okimanyi toddamu kukiza bigambo by'abantu nawe wekuumeko tebalina kusanga mu nyumba ya Ibra ng'ate weeyambudde. Nabadde seeyambudde nkugambye nawulidde bbugumu nenzijjamu toopu nensibako akaleesu nabadde seeyambudde. Okimanyi stress jonteekako endetereri n'okukyankalanya piano ya ku kyaki kati simanyi kye ngenda gikolera naye nkizula nti gwe ne Ibra waliwo ekigenda maaso n'ebya music ngenda bikugaana. Bwe biba bituuse eyo nze okimanyi bulungi siyinza va ku music wange ekyo kyo kimanyi sisobola kuva ku music. Michelle kubuze ekibuzo. Buuza. Wakati wange ne music osalawo kugenda naani? Mwembi mbaagala. Kati otuuse kusalawo ekimu ku byo ogenda byesonyiwa either wesonyiwa nze oba wesonyiwa music kuba tetusobola kubeera nga tuli basajja babiri ku mukazi omu kubanga music baba ddala akutusiza ku bwenzi nga mutuufu obwenzi osaze obukola nga nange wendi then awo mba nina okukola ki nina okwesonyiwa. Naye amazima gali nti okimanyi music mwagala naawe nkwagala naye kati kiri bwe kiti bw'aba Mbabazi bino yabikugambye ngenda yakakakazi nkalumbe kambuulire yansanze ddi mbwenzi ne Ibra nga ndi bwerera abimbuulire. Anti kati leero Mbabazi gwe wesibyeko. Asesibye ku Mbabazi y'ensonga si yabikugambye. Ani agambye nti Mbabazi yabingambye? Nze mmanyi ye yakugambye kuba ye yansanze yatusanzeeyo ye kateri mulalo oyo Mbabazi. Kati kitegeeza abantu babalaba. Leero oyinza okwesiba ku Mbabazi. Enkyo omulala akulaba era gy'abingambye okitegera mbadde njagala Mbabazi bujje mu mboozi eno si yabingambye era omukazi watogenda omulumbidde bwereere gwe manya nti ebintu byonna by'okola babiraba ku nsi kuno tewali kintu kyekweka neeba okola ekintu ng'oli mu nzikiza oli ogu olaba lubuto olufuna oli mulyaba naye wayita ebbanga tono nga balaba kibuto kyo kizimbye nga bamanya okitegedde. Mbabazi kikyonjagaza. Ate kiki? Muli owulya kikyonjagaza. Kyenkwagaza. Naye okimanyi nti igwe ne gurupu era ku kyakyo ndaba siina kyembaagaza. Tondabangako nga ndi mu gurupu byammwe. Tondabangako nga nkusembera nti wankubuza kino oba kiri. Naye gwe kimuli kyonjagaza. Ne Michelle. Kikyonjagaza. Ani alina okubanga musunguwavu kwene essaawa.
Ekyakujja gye wabadde ogenda ogambe boyfriend wange embunyenda kyabadde ki? Ate nakuwayiriza. Bye nasanga okola. Byennyini bye namugamba. Ebiriwa maama. Ebiki bye wasanga nkola. Kati wa boyfriend wange waka wali ono nayo ki? Tonnumya mutwe. Ekyo kimanyi bulungi baawo producer. Ate y'omu kubasinga nali ngenzeyo lwa music. Nali ngenze yali alina ennyimba zampandikira mukwano. Michelle njagala kino kimanyi okuva leero. Woba oyagala music, producer akuyambeko. Bikome mu studio. Nze tugenda kudda bba wange muzamu oyo nonsense ng'odda waka. Kati leka nkubulire. Time gye yali efunye yali eyo yali waka. Nangamba jangu kuwandikira obuyimba bwe wabadde onsabye. Nange kwe kugendayo mukwano wakifuna bubi. Tuyina nabo oyinza kunkakasa nti nakifuna bufunyi bubi. Kuba tosobola kudda wa boyfriend wange nenkusanga mu leeso nenkonkona ne mugaana okunzigulira. Naye ate boyfriend wange wamugamba nti wansanze bwereere. Exactly. Naye nga nali bwereere. Wesiba leeso nga kati bwe najesiba nekitegeeza ki? Nekitegeeza ki ngamba? Michelle. Zino ensonga tezikwate nga muntu mukulu. Tosobola kudda wabba. Kati wa chief nze gwe wasanze wabbaawo. Walirowoozezza ki? Ekiriwo kiri nti ekyakututte ng'ogenda ozungu ogambe boyfriend wange embunyenda kyekyaki? Exactly kyogamba nti toyagala ndowooze na ku nsonga nga nze ali mu ngato zo nze ndi wabbaawo. Kyewalirowoozezza kyoba olowooza. Nze tewali kye naaliowoozezza mukwano. I'm sure you would be worse than I am right now. Kakati n'ekirala kankubulira okimanyi nti ogenda kusabbaawo obwavu. Bagambye mbadde ndya kuzizo. Ogenda kumussa obwavu. Kati leka nsooka nkubulira ekintu kimu ekisooka. Baawo producer ate naawe okimanyi yasinga okusinga akolera bakazi. Kati bw'ona ogenda otusojjerera otyo ogenda kwekanga nga bonna obagobye abe nga takyalina yadde ekikumi nga temulina kyemulya. Nti bba wange alekerawo okulera abakazi. Naye njagala n'ensonga ogikwate bulungi. Bwe muba mukola waaku wamwe kakome mu studio. Ewaka oba ononayo ki nga si bbaawo. Bw'oteegendereza mugenda kufa obwavu abeere nga takyalina yadde n'ekikumi obeere nga temulina kyemulya. Mwababiri waaku wamwe kakome mu studio. Sagala kuzza bba wange mwoyo nonsense. Kiki? Muba mukola ki ewaka? Ngoli muleesu, at least if it was ngoli dressed fully. Kakati mbabazi kankubulire. Gwoba wakitutte nti nze ne bbaawo tulina kye twakoze mukwano. Wabadde mukyamu nnyo. Ensonga nze ne bbaawo kankubulire just lyabadde bugumu nenzijjako katoopu ne nesiba kaleesu bugumu ye naasigala nga awandiika nnyimba ze. Bambi gayiwa si musajja mwenzi. Ensonga bino ebintu ndaba onyigira na bwereere. Era mu nsonga eno ndaba gwalina okwetereeza oddewo ne bbaawo ebintu byammwe mubigwasaganye obusungu bujjewo. Naye owange mwesonyiwe sijja mwesonyiwa paka ngambye ojja mwesonyiwa. Lwaki mba mwesonyiwa? My dear ojja mwesonyiwa. Michelle nkugambye owange ojja mwesonyiwa. Siina ngeri gye nnyinza mwesonyiwa nga bwe tonneesonyiwa wange. Ojja kumwesonyiwa. Bagambye omala owange nkugambye ojja mwesonyiwa. Siina bye ngenda mwesonyiwa. Ndeka Michelle ndeka. Michelle ndeka. Michelle ndeka. Michelle nze nva kusubiza nti ojja mwesonyiwa. Subiza nti ojja mwesonyiwa. Michelle ndeka. Bagamba nti ojja mwesonyiwa. Michelle ndeka. Anti katambulira ki? Subiza nti ojja mwesonyiwa. Subiza nti ojja mwesonyiwa. Kale nja mwesonyiwa ndeka. Ndeka Michelle ndeka. Nkukuba. Sera na mama. Sibeta mukama. Jebale. Kale mama. Nawe jebalepo. Kale sibi. Emisomo gigenda gitya. Emisomo mirungi mama. Mpozi wala wakala. Tuli bulungi. Tulina ttabu. Wewale kuuma bato bange na buli kimu ekigenda mu maaso. Amiina mukama yakuuma. Amiina mama. Nange mwewale kunsabira. Bitambula bulungi. Tambula bulungi? Ye mama. Bulungi. Kaakati kitaawo sente azikuwa bulungi za school fees. Ye mama, school fees amumpa
Omanyi lukwago yo si mulungi mu bya ssente. Jendi kati gwe kyovara bankubuuza. Ntazi kwa bulungi kuba nyinza omubuuza ne mga nti yo mwana school fees omuwa bulungi. Awo ne yechangira awo nanga mu lwaji gwe nawe kola lwachi gwe tozimu lwachi ombuuza lwachi. Kyovara bange kubuuza. Ye mama sente azimba bulungi. Era tebamanja. Just ngambe nti lero nga weri weekend nga sigenda kusoma. Kanzije mbabuuzeeko. Naye ndowooza taliiwo ngeri yogedde oba oti alabika taliiwo. Era tasobola kusiibaaka ng'omusajja tambula mu banne. Ye mama. Naye era kyovula nkubuuza kubanga naye bw'aba azikuwa bulungi kirungi Mukama yeebale. Just nti ekiriwo nti wenviiridde ku ssomero amazima gali nti embeera ebadde ennyiga. School fees zazimpa naye ez'okukozesa. Ningamba kantu keke wako oba oli awo gye naddukira omunaye oddukira mu babo. Kati nga bwe nkusanzeewo maama nenjagala okukubuuzaako nti gwe tolinayo kasente ompeeyo nga bwe nninda ne taata tulabe. Akasente ka ki pocket money nga ki mama nga omanyera embeera y'okusoma kw'ekikulu. Yagala kwonooneka? Nedda maama. Kale ez'okukozesa kugula ku bintu kubanga si buli we naagamba nti ngenda kujja waka ntwala omuti gwa sabbuuni neetuka essukaali wammwe. Ebintu ebifaanana ng'ebyo mba nsobola okubyetuusaako naye engeri gyendi nti siri mu kukola nga nkyasoma. Akasente ke baba bampa era ndowooza pocket money upkeep. Kamu omwana ali ku ssomero ng'agenze ku ssomero. Buli bw'aba ne ssente ezo ziba zimwonoona. Ye maama. Zitandika okutunuulira omanyi waliyo buwalawala ebo bw'oba olinamu kasente tekigaana mugambako. Bw'oba olinamu kasente tokigaana kulaba n'atunda enjaga n'akola ki n'ogula. Bw'oba olinamu kasente kakuwagana okugula omwenge ne kakuwagana okukola ebintu ebiteetagisa waliwo teyeetagisa kukola naye bw'oba oli tolinaamu omanya najja kusoma kuba n'ewaka kuba nti ewaka yadde sente gye ziri naye olina okumanya nti najja kusoma. Kati bwe ntandika okukuwa sente ezo nga tonnamaliriza kusoma nze mba ngenda okukwonoona. Mama sigamba nti nowoona otandika okumpa nenyonooneka. Ekituufu kiri nti abawala tusoma nabo bangi era mbalaba. Naye si kyekyo kyengenderera nti sente wona ozimpa ngenda zikwata nzisaasanye mu bawala. Mama ekituufu kiri nti waliwo obeera awo nga naawe weegomba banno ku bintu bye balina ku bintu mu hostels zaabwe. Kati nze naabeerawo nga mbasabiriza maama nga te muzeeyi waabajja kutusomera emmotoka mugiramuza bbeeyi kati nze ntandika okusaba kugamba nja kuba ng'omunaku maama. So sente zendi musaba zakunyambako kumpisaawo ku bintu ebimu ku by'okukozesa. Anti kati ndaba emisomo zinaatera okuggwa. Kati sente zewandisabye ezo ziwandibadde ogamba nti maama kati okusoma mmaze omulimu sinnafuna. Maama kaneetegekereyo akaduuka eyo kantegekeyo baka mobile money eko kati awo bwebityo sente ziwandibadde osaba kuba nootera okumala okusoma. Ye maama. Kati maama ngera bwe nkunyonyodde eyo nga sinaba kutuukayo maama nazo nja kuzeetaga kuba nayogeramu ne taata ne mugamba nti bwe naaba maze osoma nyinza okutafunirawo omulimu gw'amangu. Ne mugamba nti either bajja kunkozesa ekiyinza okutwalamu obudde nga nnoonya omulimu nga n'empapula tezinaba kukomawo oba okubaako ne bantandika kuba ebintu by'ensoma bibino bya kompyuta nti osobola okwekuleetingirawo emirimu egijja ogwenga omuntu n'obeera nga tebakukozesa ng'ate gwe okozesa abalala nga mukyo ne woba olina b'okozesa oba nga olina gy'okolera osobola okuba n'ebibyo nga bitambula. Kati mami nga weeyogedde ku mobile money ekyo kyomba nzikiriza nti kisobola okuba nga yentandikwa naye kati essaawa eno sente zinsaba zez'okukozesaako nga we nkugambye sisobola kujja waka netandika okujjayo sukaali nenzijjayo emiti gya sabbuuni n'ebyekika n'embitwala. Ate n'ekirala maama omusajja yenna era abeeramu n'akasente mu wallet nga sigamba kiri kyongambye nti nja kuziwa abawala oba nzonone mu kunywa enjaga. Kituufu kiri nti onkuzizza bulungi era abantu baneenyumirizaamu. Coconuts on the beat.
nkolanga kadama ekinkozesanga kadama kubanga nako wokudaga kati bwe sikole malyawa ngate nina n'obuvunanyizibwa kolanga kalogoyi nebimele bampa bya filiji lwe banyize ne bakuba nga n'omusala gulwawo okutuuka madamu bosi emilimu wondetedde okikyawa kela nnyo ku makya kola butapowa ate n'otasima kolanga kalogo